Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching agocha.com. WordXP is my name. Behind the camera, Aaron Bobo. Omukulu Brian White wa Brian White Foundation. Ebintu byongedde okumuwonoonekera. Things are getting worse stova. Simanyi oba yinza okyogera. Naye olunaku lwa leero abaana baabo, mama wa Vivian Mutanda, ne mama wa Stella Nandawula, ne Vivian mwennyini balabikiddeko mu kakiiko ka parliamentary committee akakwasiza empisa. Era nga bano balabiseeko ne bawaayo obujulizi ku ebyo ebigambibwa nti byabakolebwako oba byabatuusibwako Brian White, nga muno mwe muli okubakabasanya, okubafunyisa embuto nga bwazijjamu, okubasibira ewaka ne babeera nga abaddu nga tebavaawo. So bano olwaleero balabiseeko mu kakiiko kano aka Parliamentary Committee on Human Rights, era nga bawaddeyo obujulizi bwabwe, era nga kino kiwaliriza akakiiko kano okuweereza ekibaluwa kibakuntumye eri Brian White, era nga essaawa yonna omukulu ono agenda kubanga agasimbagana ne bamemba ba Parliament abali mu kakiiko akakwasiza empisa abannyonnyole bituufu Vivian byayogera n'abalala, kubanga n'olunaku lw'eggulo waliwo omuwala omulala yavuddeyo n'agamba Brian White yamuzaalamu omwana newankubadde nga maama we yabadde ku kamera ng'omuwala oyo ali mu nsi ye Germany gy'awangaalira mu kaseera kano, naye ng'agamba Brian White yamufunyisa olubuto bla ebintu bingi. Ate ng'olunaku lwa leero era Stella Nandawula avuddeyo n'adifendinga Brian White n'agamba abaana bye boogera si bituufu, bano bamunu tekisha bye boogera si bituufu. So there is a lot of contradiction. Ani 2 days ago Brian White yavaayo n'afulumya listi y'abantu abazze balya ssente okuva mu Brian White Foundation, alaga zi receipt, era nga ensi yakubiddwa encukwenti n'abasinga omuvuma ku TVM amanya gaabwe galabiseeko. Bannamawulire bangi ba personality buli yali alidde ku ssente za Brian White receipt yabaddemu, era nga kiraga nti baali bafuna bukadde. Ekyawunyisiza ennyo nti ne munutekisha simanyi erinnya lye lyalabikidde mu receipt. Vivian waliwo bamwako milioni 15, milioni 3, milioni 1. So ebintu bikyabuzaabuza, naye nga gwe wenna ali ku ETV Uganda tukusuubiza nti everything that you want tugenda kubanga tukikutuusaako. ETV Uganda agocha.com ye program ojja okubanga ofunira olugambo olugudde wano ne wali every now and then. Aaron Bobo mu kamera. So bibyo bya muganda waffe Brian White mumusabire, naye nga muganda waffe ono things are not fine, era mumusabire mwena abali ku ssente ze, nenga ebintu obikola misana obikola kiro ne bizuuka emisana. So this is what is going on, nenga ye mu kwogera kwagamba ba mafia bamulwanyisa. So katulinde tulabe Brian White anayogera ki, alina obujulizi anaguwona guno. So embera bwetyo bweri, nenga bw'oli mpya kindly subscribe. After subscribing nyiga akadaako naffe tubenga tugenda mu maaso n'okuba nti tukuweereza kimukola kyamaanyi nnyo wherever you watch from. Batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, abali Saudi Arabia, abali Bahrain, abali Jordan, baganda baffe abali China, abali Singapore, Ugandans that are stuck everywhere, wherever you are, South Africa, Europe, Scandinavian countries, wonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aaron Bobo mu kamera, kindly subscribe ogenda kubanga tewenjusa kyonna kiwali oyagadde olugambo agocha.com ETV Uganda. Kasavu Kanyama bwe tuva wano tukuletera analysis ne muganda wange Abudu yekolera ne tukuletera ne exclusive interviews ez'abaserebubo. So sigala wano tujja kubanga tukutuusaako bingi nnyo. WordXP is my name. Aaron Bobo mu kamera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much for watching. Mbagala nnyo.